Tuli ku mboozi ya Limpa. Akakima kali katuufu. Akakima kali katuufu. Kansembere n'okusembera. Akakima ako mama wa Limpa yeddira nkima. Awulira bulungi? Tulira. Enkima eyo okugigula yali agiguze ng'ayagala just kusanyusaani mama. Enkima agijja misonzi. Misonzi kiri luddawo. Kiri ku kizinga. Kizinga kyawo. Ng'okutte ofumitira wano ekasenyi kubayita ababiri. Nokkirira awo kati bw'otuuka ekizinga kye baasooka okukolerako baasooka kukolera kiyindi. Kimi. Kati we baava Kimi yali Mamuli Katumba n'oyo Alimpa ne mugenzi Red Grace Laga Fire kuba be bamutambulirangako balaga Fire. Mbamanyi. Kaakati munnaye bwe baatuuka enkima omusajja yali azitunda ali eyo. Ng'Alimpa akwata emitwalo gyali egyo asasula akakima. Olwamala okasasula ng'asula nako kwolwo enkeera tusimbula. Bajja bagenda kukolera ly'abaana. Nakyera kazinga. Yessebo. Eri abaana ekisinga okubeerayo kiri ekintu ekyo nswaswa. Era enswaswa zeeyo oggulawo loogi neefubutuka wansi w'ekitanda nejja neekuyitako neekola ki? Nswaswa bino ebiringa goonya. Akavamu olulimi oluti. Kaakati baba bagenda opaakinga eryato. Mu luzungu ze bayita komodo. Obaze komodo oba krokodayiro kyeki? Krokodayiro ye goonya. Komodo zibeeranga minya. Nga zirina akakira kyekyo kawanvu bwe kati. Kati kiri ekitundu ndowooza amaanyi gaakyo gakoleramu ezo enswaswa. Waffe twaliyoko ne bataata Saamu nga tuli mu mazzi mwennyini naye nga zijja ne zituyitako awo ne zitambula ne zikola ki? Okudduka. Ne zigenda. Tezirina buzibu kuba za misambwa gya wali. Ze zikuuma wali. Kati Alimpa baba bagenda opaakinga omukadde najja. N'amugamba mwana wange ekintu ky'okoze nga kibi. Oli n'amubuuza nti kiki enkoze ekibi? Mu bigambo bya Alimpa. N'amugamba nti wano ekintu ekikirizibwa wano kiri ekintu ekyo. Kino ekizinga kya nswaswa. Tekirinyibwako nkima. Era wallahi twanoonya enkima ku ekyo ekizinga n'etubula. N'atugamba mugende ku lusozi waggulu ewa Semba. Weewali omuntu asobola we musobola kale ofukamira. Neyo enkima yemu. Ne mwetonda ne mukomawo nayo. Naye nga mumaze kusaba eri. Alimpa yagamba nti jjajja nze nange gwolaba ndi musambwa atonyumiza misambwa amujeregerera. Omukadde yayogera ekigambo ekyo n'amugamba kale ebinaddako ojja leetera balala buzibu nga ffe tetukola ki? Tetuliiyo. Kati baba bakomawo Alimpa we baatuuka ku kizinga ekyaddako omukazi we n'atandika kale omuyinterpretinga nga muntu gamba nti lwaki onywa nnyo enjaga? Ng'Alimpa ajja ne ku stage ng'ali bw'ati nga kumpi wagenda oyimbira alinga agenda oyitamu obuyisa agwewa mu bantu. Kati omukazi we yamunenyamu katini. Alimpa yakubirawo empi. N'amuwa ne baawunsa n'amugamba bafulume bakole ki? Bagende bakomewo eno ku lukalu. Bwe baakomawo ekiro ekyo Alimpa ayina omuntu gwe yasula naye. Mukazi yessebo. Owulidde? Gwe sigenda kwatula linnya babambi takyaliwo. Yafa. Nkutegedde. Okitegedde. Kaakati essaawa zaalinga 4 ku makya. Alimpa ne yeekyanga ku show ya Mamuli Katumba n'amugamba atagenda gikola. Nga ye yali esembayo. Ate nga ne sente ezaali zivamu ebyo ebivulu ebyali ku mazzi zaali sente za kuzimbira ani? Maama. Alimpa nga baagala bafuneko poloti bamuzimbireko n'akaki n'akayuma nga bamulaba atandise osebengerera lw'abaalaga Fire be yabeerangamu. Kaakati munnaye Alimpa nga yeekyanga ng'alinya eryato nga Mamuli akaaba amugamba Alimpa oli mwana wange naye Katonda ono gwensinza bw'oba ondekedde ekivulu kyange n'ogenda okubuulira mazima amaziga genkabye naawe ojja gakaabako. Kyatwala ennaku wazindaba ezo 3. Tugambe Mamuli yaliko mpewo. Simanyi. Naye nga omukadde yasooka
naddaka amaziga galimpa naddaka amaziga gama muli Katumba lwakuba nti obuzibu bwe bubeera omuntu atandika ekibi ate ye tekimusasula mu kibi wadde yamenyeka naye alina abantu abagenda ku saidi ye oba onfunye nti ye yamenyeka naye sacrifice yasinga ate yakosa family endala ng'omukadde bwe yagamba nti oyina bogenda okkaabya amaziga nga ffe tetukola ki nga tetuliiyo kyava ku mukadde eyamugamba addire enkima agitwale eri omukadde oyo yali wa ku kyalo wa ku kizinga eyo abakadde kale abakulukulu mukolako research ne mulanga ne mutegeera yaliwo okwo oba nabwo tuufu twakoma kumulaba awo ku lyato nga tuva mu lyato naye ogamba nti batugambe nti bamukadde abeera wali bino bimanyi oti wagenda n'alimpa sitole eyo naliyokko naye bwe namala oluvannyuma nenkola ki nenvaayo kati okugiddamu okugijjuza bw'oba ogyagala obulungi bwayo noonya muganda wa limpa gwe bayita Kamulegeya eyawandiika Maziga Bowa okitegeera yali kojjaawe oba muganda oba kojjaawe naye Kamulegeya ye nannyini luyimba Maziga Bowa kati ate bimala okubeerawo ngenda okuwulira omuyimbi simanyi ye Bibi Zanda nga aleeta history omufu ataliimu ccupa za mwenge atadde akabaafu wali ataddeko wagula ebicupuli bya ssente mbu simanyi enkima eri mugundi mbu bajjajja batabuse mbu alimpa gye namutwala talina gye yamutwala lwakuba nti bambi kasajja katu kaali tekakyalina kyakuzzaako buli omu yenna akubako ebizibu balabanga byavudde ku ye naye nga Bibi Zanda yali ali mu kubba bubbi nsi n'abavubuka batategeera kubayingiza mu byakyaye kubalimba nti ayina oba tugeze musawo oba nnyanja gy'asobola okgenda n'akola emikolo omuntu n'afuna ki obugagga bino bitempotempo eby'embaale bye babeeramu ebirimu obulimba okitegeera tewaali ssabo Bibi Zanda lye yatwalamu alimpa ne bamuwa enkima yagulangule mu ssente ze enkima akwata emmotoka Mamuli Katumba akolimye oli asimbudde avuddeyo muzeeyi asigaddeyo atobye nga ye kubanga nga ali mumusaba asigale abantu baaliwo nga bakola ki nga balaba ne bamugamba muzeeyi bw'oba agenze muleke akole ki agende ffe kasita tumulabye nti azze ne yeekyanga tugenda kuyingira ekivulu kyo era yafuna abantu yafuna abantu sente ezaali zigenda okuva wali era ezaava wali zaali zirina kuba zaani zalimpa nga balina mugulirako oba 25 ku 5 oba 5 ku 10 afune wabeera yabonaabona nnyo naye kati nkusiba ne mu nyumba ya limpa ayinza n'okuba TV tagiinaamu nga teriimu bavuddeyo bwe baavaayo kyatwala ndowooza ennaku zaalinga 3 kwe kugenda kweyo so gye baali bakola ki gye baali bagendako kwe yafunireyo accident era n'akaakaana akakojjaake kaalimu mweyo emmotoka y'emu naye munnange ebyakatonda talina kye yaba kyonna era yaddayo n'ategeka n'ekivulu ku kizinga ekyo kitwasembayo okukola ekyekimmi ne bamukulisa akabenje oyo omwana era yagendera mu Maziga Bowa yawona accident oluyimba lwe bamutwala eri alyoka akuba oluyimba okuddamu Hassan Nduga nga akubye nti abantu tebayambika naye yakuba paati ye ng'alinga abuuza Nduga nti najja ewammwe nasangayo amalaalo mangi gwe wali luddawo okutaasa abo abantu olyoka ogambe nti wataasaani alimpa sikategedde Nduga bwe baamala omuga nti yatutte ssente za limpa ezasonde wano mu ddwaliro bikinda ali ku kitanda yessebo Nduga yavaayo n'akuba oluyimba olugamba nti abantu tebayambika kati bwe yamala oddukuba oyo omwana Kamulegeya naye n'akubawo olulwe yandibadde nga part okwanukula luli n'amugamba nti najjako ewammwe nasangayo amalaalo mangi gwagamba nti wayamba alimpa wali luddawo okutaasa bano abali mu ntaana beekubira mu nnyimba
nga beekubira mu nnyimba. Ono mukulu teyazza muliro gwonna. Ani ono Ndugga yategeera amazima. Simanyi oba yategeera amazima oba ne kale mu byaddala nga tuzzeeko emabega. Ndugga ne bw'aba yalya yali mutuufu. Bayimbi bangi motoka nyingi ezasobola oyita ku motoka eyo ng'eguddeyo. Naye Ndugga olwagiraba sho yali agimanyiiko n'emmotoka ng'akola ki? Ng'agimanyi. Yasobola opaakinga n'akwata abafu bonna abalamu n'azza omusaayi mu motoka ye. Omanyi omusaayi gw'omuntu we guuni? Kyakola kyali yes. Ye yayamba baaba oba wali oba tewalya byonna bikwasa ettonda. Ffe tukolerera abantu. Tokolanga kusanyusa muntu akulaba. Kolerera mutima gwo, sanyusa famire yo, maama wo, taata wo. Sente zo ziwe ku baana bo balye, maama waalye, taata waalye, bw'oba omuyina. Naye omuntu muganda wange omuwa bw'okyuka bw'oti nakusimba talina kyangasa. Byonna tetwagala kugenda mu kufa kw'oli kuba bonna baafa. Enkima yakyali nayo. Enkima takyagiina. Teriiwo. Yalagawo. Ekyo kye kisobola kukuwaako idea. Naye kye mmanyi nawulira nti bwe baagijja eri waliwo abaagitwala ndowooza abalabirira ebigundi ebisolo. Baagimuggyako. Kati eyinza okuba oba eri muzu oba yaddayo n'egenda byayo teri amanyi. Eno emboozi yonna ogijja wa? Muganda wange, mu bulamu bw'ensi mulimu okumanya n'okuyiga. Obadde okimanyi nti omuntu atasomye ayina nnyo idea eziwa omugagga ekyokukola. Naye nti olw'okuba ono omwavu abeera talina ssente zikola kintu kino. Bwe nkunyumiza kyenkunyumizza enkeera ngenda kuyita we nakikugambidde nga wataddewo dda n'akapande. Toli ku kikwate. Nedda ssebo. Naye omwavu asobola ssebo bikola. Anti asobola. Ng'afunyemu kasente. Asobola bulungi nnyo. Ayina kubanga ayina. EBM nyinza okuwa idea leero. Ng'ogiraba eri mu miliyoni 3 okugikola nga mu nju oyinamu 7. Nondaga nti tokipiikinze. Enkeera n'okikola. Yesebo. Abatalina bye bamanyi be bawabula. Emboozi eno woogijja. Yesebo. Nze nina ebiseera we natuukira nga neewulira nti nina amaanyi. Era ne kyaki nagiina. Nga nsobola olaba bwe nti. Ng'ovudde mu 2 ebyobusawo Buganda okoze kyaki? Saakola kyaki, nalina kyaki gye nsumbibwamu. Naye nga nabo baakyuka dda nga bali ku nze gwe beesigamyeko. Nga omusumba mu kifo ky'okuba nga ye yabuulira. Ng'ate nze nkola ki? Nga nze mbuulira. Nga nsobola okukwata akazinda ne ntandika okwogera buli kimu kyonna nga nenzibiriza bwe nti nendaba nga ndi mu nsi ndala. Nga nsobola okujja ne nkukwatako nti gundi lwaki kino na kino kiri bwe kiti. N'ogwa byaggwawo. Tebiggwangawo. Lwakuba nti nakoowa okufugibwa mu ekyo ekintu. Okitegeera nti gwe kantitwale nti oba ndiko obunabbi. Kati nabbi ayina kusooka kusumbibwa. Nti ne bw'oba olabye mu eyo kyaki olina ky'olabyemu. Tosaaga kumala gasituka n'oga nti bannange kino ne kino nja kikyusibwe. Nabbi bw'olaba otwalira ate akukulira. Ate bali uga munaye kino ne kino mbadde nsaba tukole bwe tuti. Kati ate naye tajja kikola. Ajja yita akakiiko. Bakiyiseemu. Ekiteeso kyo kinaayita. Yesebo. Kati era mu bonna mulimu ajoggaana. Nti ebyo bya Illuminati. Okitegeera. Kati ng'okukolereza omusubbaawo ogwo. Nze kyanzigira nga nkiraba kyaki yo nange ekuta omusubbaawo. Era baali bampadde Sunday 2 nga tulina okubeera nga tukuma ogwo omusubbaawo nga omuntu osaba bw'omulisiza kandoyo enjeru. Naye bwe nakireetanga ekintu. Nimba waako ne gundi n'essuula mu Bayibuli ng'ezzebuzi. Era bagenda ogirambulula ng'eraga kintu kyekimu. Towabiza abantu bagamba mu kyaki zikiriza mu Illuminati. Kati kambuuze zikiririza mu Illuminati. Gwe nga gwe olina amaanyi agago.
gesimanyi gotamanyi obanga yina obanga yes ogayina kuba omuntu yenna nga osobola okwebaka n'oloota n'obeera nga ojjukira kino tolinaamu memory card muno nti oba Katonda yakakola n'akakukasukamu nti buli kyonaloota kisevinge kuno ate mulimu n'ebyoloota n'obyerabira ng'ogezaako bigatta n'oyagala obigatte ng'olaba tebikola ki tebigatta amaanyi go gali wona kino nkikuwa olunaku lwaleero bw'oba oyagadde okumanya amaanyi go wegenda mu njuyo bw'oba tolinaamu bantu bagenda kusumbuwa gala olugiro weebake mu buliri bwo ng'oli bwoti mulambo yesebo weebake ng'olinga mayiti amaaso go bw'oba ozibiriza ogatwala empola kati openingeyo eriiso olaba nga wano walinga awaliwo ki eriiso yimba kale ezo green red yellow yesebo yesebo ogenda kigenda tandikira muno ng'ogawulira nti gajja okitegeera nga gajja paka wano emboze n'abeera ya lulala yesebo alimpa afuna accident byonna bibeerawo otugambye enkima bagitwala simanyi erabika bagitwala basaddamu kugiraba yaddayo neyeetondera omukadde ani alimpa ate yamugamba ye mwenyini musambu anti omuntu buli okoma okukola empaka n'okukwebera ng'oddawa wansi kati ogenda okujjukira ng'ate obudde bukoze eki nga bugenze oyo teyamulaba kale tukitutte teyamulaba kino nze nkubuulira nanoonyaako alimpa nina mukwano gwe amumanyi okufa ennyo ne mugamba alimpa muleete tubeeko we tumutwala tubeeko kye tuzuukusa kiri kye yalimu owulira alimpa twamukubira ssaawa 4 za kumakya tuba ku 6 yangu tugende kuba ndowooza yali amuyiddemu n'amugamba nti bw'ofunayo omuntu yenna asobola olaba nyamba ontwale n'amugamba kintu kye wali oŋŋambye namufunye alimpa twamuleeta tumukwatiridde bwe tuti era bwe twamutuusa omusawo n'agaa kati ddala ono mumukolere ki nga kibuzibu ng'atamidde era bwebanga mpewo nti oba bamweyana yamuluma bulaaza amulumye nze nkubuulira amulumye era maama waalimpa bambi jangu oyamba omwana either ogenda musanga nakasero ng'atembeya nyaani yabonaabona makinde yonna agitambudde so nze sikwagaliza kibi nkwagala kuba onnyimbira bulungi muganda wange ffenna tukyali bavubuka tunoonya life mpya after life wonaagituukiramu ate ng'endala ekulese mulimu ebitasobola kukomawo katosa kuzuukusa sindoni ku maanyi ge yaliko kati waliwo alimpa si sindoni si lusuku lwa seminti ate byonna byakola ki bigenze maaso anoonyezaako ku Mamuli Katumba sikiwa takikolangako ekyo kyonkiwa takikola bazeeyi kwejalabe yabaleke nti kati bagamba simanyi ayina ekigambo kye kyeyateranga okukozesa nti mbupozi mugamba mbu obukadde magezi naye nga ne mubuto wagayina kyekigambo kye kyakozesa obukadde magezi mbu naye nga ne mubuto gaaliwo okitegeeza tosobola kuba mbu mubuto wali musiru ate okaddiwo obeere n'amaki n'amagezi bw'oba osanga ng'akugamba mbu naloose mujjajja ngamba ngule emmindi ye yagimpola ddi sijja kukola ki sijja gigula zembooko ezigenda otukuba zitufiireko bulaaza tubonyebonye lwa lubaale butamutegeera ebyo media wano tugenda okukoma omwami ono tujja kuba tumweyongeza wano wetukomye olwaleero ku ABM Media ne Waswa Emma YouTube channel za mirundi egi ebiri tujja kuba tweyongeza Jjajja Galaba Saalongo Bawannamuleme Rosemary olina mufumbo ate nga lwaki siri mufumbo ku myaka kana akanyiriro nembanga omwana abandi tandabirira ne kati takutyamu ng'alabye ebyo ate kye nasinga okwagalako Mary nti buli kimu kyonna kye nali wali okimanya ate nga naawe oli mugumu okukamala mulimu ofuna omuntu n'afuuka muganda wo n'afuuka mukwano gwo ng'ate mukyalawo
ekikulu bino byonna byetunyumiriza tebadde abe famire yo ne bakulaba ne bagamba omwana yayingira mu magini oyo tumuzaalukuse. Okuzaalukuka omuntu kya mirundi mingi. Oyinza okunzaalukuka ng'obadde olina kyongasa. Ate oyinza okunzaalukuka nga nange mbadde nakola ki? Yali famire yo. Kati oli buli lwalabanga omanye ekituleetera sometimes okuyingira ebintu ebibi nti abazadde basosola. Nti nze bwe mba nze nina ssente mu kika kyaffe ndi mwana bampanya ebirowoozo n'obudde. Kati bano abato abatayina basosolebwa. Okitegeera? Nze bulaaza nkubuulira ntandise ofuna amasimu g'ewaffe. Tulina embeera bweti gye twagala okutuulamu. Tutaase oba jjangu nga ndi mu mbeera erabikako nti bwe bankubira nti baagala 5 gabaawo. Okitegeera? Naye nze mbadde nga sizifuna. Kuba bamanyi nti we guba mukolo nti Eddie ajja kujja abeerewo bagambe Eddie olenda kukola otya? Nze obutungulu nja buwaata naye nga babuguze. Okitegeera? Eyo ye life gye baali bamanyiddemu. Tugenda koma wano. Akwagala kusanga wa. Neetaaze genda ku TikTok teeka mu Ssaalongo Jjajjagala babweza. N'ennamba y'essimu ku eri osooka kunkubira ne tunyumyamu. Nonneebuuzaako ne nkunnyonnyola ky'oba tokola ki. Si bya kusamira. Kiri gy'oli gwe ky'oba oyagala. Naye ng'oli musamize. Ndi musamize ssebo. Tukomyawo. Abdul Musoke ge gange mbadde ku ABM Media Waswa Emma basiibudde.